Agataliiko nfuufu wano ku Bukedde TV1. Olunaku lwaleero Paalamenti ya Uganda esiimye Uganda Cranes wamu n'omukwasi wa goal Onyango olw'engule ezawanguddwa wiiki ewedde. Babazanyi ba Uganda Cranes wetwogerera basuze bulindaala okwambalagana ne Ivory Coast omupiira gw'okwegezaamu ogunaasemba olunaku olw'enkya mu kibuga Dubai nga tebannasitula kwolekera Gabon mu mpaka za Africa. Ng'esigadde essaawa mpale Uganda Cranes okwambalagana na Ivory Coast omupiira gwayo ogusembayo ogw'okwegezaamu nga yeeteekera empaka za Africa Gabon, era ababaka ba Paalamenti bakkiriza okuwaayo ssente ze beeyama. Sipiika wa Paalamenti Honorable Rebecca Alitwala Kadaga yayozayozezza ttiimu y'eggwanga The Cranes olw'okulondebwa nga ttiimu eyasinze mu Africa omwaka oguwedde 2016 wamu n'omukwasi wa ggoolo ya Uganda Cranes Onyango okuwangula engule ya Africa ey'abazanyi abazanyira awaka. As a team in the African continent, by the Confederation of African Football, and our very own Onyango is the 10th best goalkeeper in the world. You can imagine an African. Buli mubaka wa Paalamenti wakuwaayo emitwalo 5 nga sipiika wa Paalamenti kennyini yagenda okutwalayo cheeke bw'anaaba akyalidde ttiimu e Gaboni. Ababaka ba Paalamenti bali 431 nga buli omu bw'awaayo emitwalo 5 zibeera obukadde 215. Mu ngeri y'emu Uganda Cranes Enkya yakwegezaamu na Ivory Coast mu kibuga Dubai nga guno gwe mupiira omutendesi Micho kwagenda okuyungulira ttiimu ey'abazanyi 11 baasuubira okutandisa ku mupiira ogunaasooka mu mpaka za Africa Gaboni nga n'abazanyi nabo bagwesunze. Twetegese bulungi nnyo omupiira gw'enkyera tugenda kusamba nga twasamba ku Slovakia, tugenda waayo kyonna tube nga tufuna obuwanguzi olunaku lw'enkya ne mu tournament African Cup. Empaka za Africa Gabon zitandika ku Lwomukaaga luno nga Uganda eri mu kibinja ekyokuna ne Ghana, Misiri ne Mali. Tubagaliza birungi byerere aba Uganda Cranes olunaku olw'enkya. Ate nga tugenzeko omuzannyo gw'emisinde nga Uganda elindiridde okutegeka emisinde gyonsi yonna egy'okwetwala ebyalo ejja World Cross Country Championship mu Maachi w'omwaka guno e Kololo. Gyo emisinde gya National Cross Country Championship gya ku lunaku lwa mukaaga mu kiseera kyekimu eky'e Kololo. Abategesi oba abakulira ekibiina ky'omuzannyo gw'emisinde wano mu ggwanga bakweyambisa emisinde gino okusunsulamu abazannyi abanaakiikirira Uganda mu misinde gy'ensi yonna. Uganda yongedde amaanyi mu kweteekera emisinde gy'ensi yonna egigenda okubeerawo mu Maachi w'omwaka guno mu kisaawe e Kololo. Wabula ng'egyo teginabaawo ku lw'omukaaga guno wakubaawo gya National Cross Country Championship nga abaddusi abawano bakuvuganya okufuna akabanakiikira eggwanga mu z'ensi yonna. Abakungu b'ekibiina ky'ensi yonna basuubirwa okutuuka mu ggwanga ku Lwokuna nga baagala okweyambisa empaka z'olwomukaaga okugezesa enteekateeka nga benaabeera mu Maachi. Whoever has the form on Saturday will be selected for the national team. And you can be sure automatically the first 6 in each category will join the national team. Because what we are trying to put in place is a conducive track for both the national championships as well as prepare for the main event in March. Leero abakungu b'akakiiko akategesi balambuza bannamawulire ekisaawe ky'e Kololo ng'omulimu gw'okukidaabiriza gukyagenda mu maaso. Abaddusi okuli Stephen Kiprotich, Joshua Cheptegei, Juliet Chekwel n'abalala bakuvuganya ku Lwomukaaga. Ate nga tuvuddeyo olunaku olwaleero mu kitundu kyaffe eky'emboozi y'abazannyi ba Uganda Cranes tukuleetedde omuzibizi Nicholas Wadada owa klabu ya Viper Sports Club. Gusanga ndi mu Lugazi Young seyo twalina under 14 twalina under 16 seyo bakochi bali waliwo coach Kamadi waliwo coach Amasha nensobola okweyongerayo n'enjoyininga Lukuli coach Waso yasobola okundabira then coach Waso nandaba n'enjoyininga Lukuli ne mukubirayo nasambayo okera season game natwala ekitende nenjoyininga nava erukulyawo nengenda ekitende nenjoyininga
awo ebiseera ebyo nali mu senior 4 nembera nnyo ne coach Waswa ng'ali ekitende eyo okuva olwo sadda mabega sobola osambirawo ekitende nesamba nesayininga ne mu bunamwayo ebiseera bali bagiyita bunamwayo kati ennaku zino bagiyita Vipers. Okay, mupiira gwonna ogwa national team kubanga gye twogerako essaawa eno moment ki ekyasinza okusanyusa nga gwe? Moment ekyasinza okunsanyusa okusokera ddala waliwo twakolifayinga nga tuli mu CHAN yali twakuba Tanzania netugenda South Africa yali kyasanyusa nnyo. Then na kino ekyazeeko ekya Comoros Uganda oyitawo okumala emyaka 38 nakyo kyansanyusiza nnyo. Mu national team the Cranes mupiira ki ogukyasinza okukuluma? Ogukyasinza okunuma omupiira gwa Morocco. Omupiira gwa Morocco yali CHAN gwe bandeetamu ogwo gwe batukuba nga tulina ogugoba ng'oguganuma nnyo nga tuli South Africa yali 214 gwanuma nnyo era nagamba era ebyomupiira era tujja funa ebya naye nga n'ogwo gwanuma. Bw'otunuulirako ku ngeri gy'ozosambamu omupiira ku national team ekirooto kyo kiri ki kati okulaba nti no osobola okurevivinga n'odda ku national team ekirooto kyo kiri ki? Ekirooto kyange kigamba saagala kudda mabega era njagala kati saa zino genda ku pro kyekirooto kyange kubanga musambi omupiira yenna olina okutryinga okuba ku pro professional football nga omupiira gwolina osamba kati era kyekirubirwa kyange era kansubire kyenjagala okukola nga tugenze mu Gabon. Bw'otunuulira ekibinja kyaffe mwe tuli mu AFCON tiimu ki gy'osinga okweraliikiriramu era gy'olowooza nti neyina ba challenge era osuubira tunaamalira mu kifo ki? Teri kitasoboka ate teri kizibu teri kyangu. Tiimu gye tusungudde okweraliikirira eringa bano ba Egypt naye era teri kitasoboka mu nsi muno musobola okukola waliwo ekisobola okujja ne musobola ogikuba naye kansuubire tugenda gezesa emikisa gyaffe kubanga teri kitasoboka mu nsi muno. Ne Zambia yajjanga underdogs nesobola otwala ekikopo teri yali agisuubira ne Portugal mugirabye teri yali agisuubira okutwala Euro kati naffe era tugenda naye era tetugenda beera awo mbu tetusobola gezaako naye kansuubire tugenda okukola kyonna kiba kizze kansuubire tusobola malira wa n'ekibinja tusobola n'okivaamu kasaba nga twekkiririzaamu ngaffe abantu. Abawagizi baffe tubasaba twongere tuwagira era tusuubira tugenda baswaza nnyo Gabon tugenda kukola kyonna ekisoboka tusobole okuva mu kibinja era kansuubire mubeerawo nga mumanyi teri kitasoboka buli kimu kisobola okikola nekikola tusobola okireeta era kansuubire mwongere bwogezi tusabira naffe tusobole okukola ekyaffe kye tusobola okukola.